ziraga nti abaami ebitundu 9, that is almost all of them, bwe bafunayo ebintu byabwe ebyobugagga byabwe oba ina transaction gyagala okola oba anything that requires you to have a next of kin bateekako bakyala baabwe. Abaami abo nga bakyali balamu bulungi? Bassa balamu. Kati okusala kikufuula mulamu osobola okuba n'ekikujijiira. Kati wekijja ku bakyala banda banno nabbanja munga nkakatikako semwogerere Daniel. Bakazi naturally muli batwazi. Kuki? Temuleeta. Abakyala bitundu ago baleka balalu. Otekoti omusajja ku mpapulazo. Ka divorce katuwa abantu we bali batubuulire. Nsonga kirwa ky'abakyala akaffe. Bukopi. Okay. Wasoti omulungi atulawa ku BBS Telefina obudde bwakedde. Wane ekibuga Kampala okukiyingira we wandabe watambula mpola ng'oyingira side z'Emengo awo gye mpitidde okuva ekibuye okuyingira mu Mengo awo wadde watambula mpola. N'abafuluma ekibuga ng'ova ku Lubaga Road okkirira ogenda mu kibuga Kampala ndabe watambula bulungi nnyo. Bayita ku Nkulungu awo Nantawetwa ndaba watambula bulungi nnyo bali nakayita wogenda oyitanga okyali waka. Onako olwaleero nsinzidde side zene wankulukuku era ndaba bava eno side z'Ekitebi naye watambula bulungi nnyo. Ensonga eziri mu ddiro lwaki abaami bwe tugula ebintu obanga ogenda byogula katugambe ettaka oba oguze kapolotiko ebiseera ebisinga ogamba mukyala wange alina okuba ku biwandiiko byange abeere next of kin. Abakyala tabbo bwe kituuka ku bakyala bo ne gujja bagira bo bagamba ebiseera ebisinga bo ebiwandiiko bwagula ekintu kyaba kyegulidde era njagala kubaako benjogerako nabo wano batubuulire bo bakirowoozaako ki n'abantu beno musobola okujja ne mugula ku nyanya. Nyabo wasuza otya? Bwakedde sebo. Bitambula bitya? Si bibi. Akataasa k'ennyanya mbu kali ku mmeka kati? Ka 15 zokka. 15 zokka? Yes sir. Kati ate bwe mba njagala ebbaketi waliwo zino bazira batya obulobo? Ebaafu zempima baafu. Eba mu sentiment. Eba ya mitwalo 2. Soko je mukwano mbanira akatuuka wano nampita nanga divorce ze waffe kati mwasuze mutya kati katwogereye wano mwasuze mutya? Twasuze bulungi. Bwakedde bulungi. Entula wama ziri ku mmeka kati awo? Akatasa k'entula ka 1000. Biringanya wa 1000 ebintu etubiseera. Olwo omulamu guli mu ddiro nako webukeeredde. Abakyala ebiseera ebisinga abaami bwe tugula ebintu byaffe tuteekako abakyala ku biwandiiko byaffe. Lwaki mwe bwe mugula ebyammwe abakyala temwagala tuteekako basajja buzibu ki? Tetwagala bateekako. Temwagala tuteekako buzibu buva ku ki? We mugula ebintu byammwe mututeekako. Nti nguze bakapoloti oba nguze akamotoka mukyala wange n'omuwandikako wali ebbali abeerewo. Naye gwe omukyala bw'ogula ekikyo anti nyinza okuteekako saawa eno neefuulira. Ate nze omusajja nga sikirowoozako nti ojja kuneefuulira. Oba okirowooza naye oba oyagala kunsanyusa. Oba okirowooza. Wamagwe okirowoozaako ki? Gwe lwaki abakyala mmwe bwe mugula ebyammwe fe abaami oluusi tugamba nti kateeke omukyala wange naye gwe omukyala bw'ogula ekintu ekikyo toteekako mwami buzibu ki? Anti kati awo abasajja ku 10 osangako nga 5 balina endowooza eyo abeesigwa. Abeesigwa muli batono nnyo. Divorce gwe oyinza obutamuteekako divorce. Lwaki? Ne Saimo. Lwaki Saimo omulabamu ebitulitu? Saimo bw'atyo. Saimo naye ayinza omuteekako naye divorce gwe oyinza obutamuteekako. Wamagweze bwe ntunuulirwa asinza kuteekako? Nze ebiseera ebisinga kiba kale nze nganze okukkiririza mu musajja ndwawo nnyo. Lwaki muntu ng'omaze naye emyaka 5 6? Kati nno ne bwe gabaago nkuveeko. Tomuteekako? Ne bwe gaba 2 nze mba sikwesigamu wadde n'akamu. Musobola okukola mwatandikira mu mbeera mbi muli entula mulya mukene mulya naye kasita Katonda basumulula wati bwe pa n'afunawo kano olowala bannakyejwanyirira nga nfa kinensi. Mbeera mwenna nga mbadde mu mbeera mbi gwe n'ofunawo kiba kitya? Nze kasita tubanga tulina enkwatagana ebaawo awo wakati naye era sisobola kwemalizaamu nnyo. Kwa ebiseera ebisinga gy'otambulira sibaayo ndeka waka. Sibaayo. Nze nkukutte nkwesize mu byange ng'omusajja ne ngamba bwe mba ngula poloti omukyala wange alina obeerako. Bwe mba ngula akamotoka kange ku kaadi yange oba nteekeko omukyala. Nze omukyala lwaki nze tonneesiga mu bino byonna?
wabaawo ensonga lwaki oyinza obikola okunsanyusa nga tuzadde n'abaana abantu babikolanga nga muzadde n'abaana gwabasoose iyi abantu babeera n'abaana balina abaana 10 naye era ebintu n'atabiteekako omukazi we n'abiteekako omusanyusa ze biggwera ayefudde kati tulina kola ty okukuma obwesigwa ffenna nga mukyala naye oba olina kyotuuseeko osooteekako omwami obwesigwa bukulu nnyo naye bannange abasajja temwesigika lwaki mulina akantu ako nti abasajja temwesigika naye era nammwe mugamba abakazi tebeesigika kati ffe twogere ki era nammwe temwesigika njagala nandifunye n'omwami tufuneyo ku mwami wano abakyala oyagala kutumiraani abakyala mwekubidde nnyo sayidi emu tetufunyeyo ku baami nedda sigenda kikiriza ogule ebintu byo ogana okunteekako nze nkuteekeko taata wasuza otya wamma bwakedde bulungi bitambula bitya taata bwebityo mbadde nino olutalo lwembaddeko n'abakyala wali sayidi eri ere bisinga bwe tugula ebintu tuuseeko tasobola kuteeka ku bintu bye buzibu buvudde ku ki simanyi tomanyi lwaki ate odduse buddusi tekisoboka oli ku mirimu omukulu taata wasuza otya yadduse dda maama wama gwe wasuza otya jangu wamu otubuulire lwaki temala tuteeka ku biwandiiko naye wama tuwa ensonga emu lwaki omukyala tebagala tuteeka ku biwandiiko byabwe terefayina taata ensire tulaba wama tuweyo ensonga nga ekusobola okumatiza omukyala okuteeka ku kiwandiiko kye ng'aguze ekintu kyekitera nga mukkanya ayimba nga mukwatagana bulungi nnyo asobola okuteeka ku kiwandiiko kye essebo abasinga bagamba nti beesiga basajja tibesiga basajja abakazi ate lwaki kujjako mpozi nga gwe omusajja tumukwataganye bulungi na mukazi yensonga lwaki agaana okwesiga okwesiga omukyala kitwala ki omuteeke ku kiwandiiko kyo kitwala okuzaalira abaana n'okubeera obulungi ewaka nakuzaalira mwana tosobola muteeka ku kiwandiiko ekyo kizibu lwaki kizibu ati masimwinawo omusaayi gwange omusaayi gwewandi ofuna omusaayi gwo ng'ogamba atleast awo nnyo kuba bakuzayidde omwana omusika ate okulabira tokussaamu kitiibwa omukyala akulabirira akufumbira omowakanga buli kimu weeki ekyo nakyo kikulu naye ngaekikulu kuzaala ate naye akuzaala awo alindeko kituula kapolotiko toyanza butereevu kuterefayina yaffe wamma golooza obuzibu buvuddewa embeera okubanga eri bwetyo abakyala oluusi bagula ebintu byabwe tebaagala kuteeka baami mu ndagaano omwami nga bwagambye nti omukyala amala kuvaamu mwana nanga nti kunzaalira mwana nenga nti awo nayinza okuteeka mu biwandiiko byange gwokirowoozaako ki olunaku olwaleero bwe tusinzidde wano wankulukuku mbadde ne Robert Kalemeera ku kamera mwana mulenzi musoke omusajja omudaali gutambulire olunaku olwaleero mbere bulungi wangaala ayi masomoji omuntu wewani mutadde ku kiwandiiko ki kati mukyalawo nomuteeka ku biwandiiko ssebe ebiri siriyasi ofunye looni subulula twecce tuwe ndowooza yo